Mwamba mtera bagala balungi abeekumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira lwaki mwandibadde mulina okwezina mmwe abaagala nammwe be ŋŋamba. Nsonga ki oba mugaso ki ogw'okwezina? Waliwo abagamba nti singa omukwano gusobola okusavaivinga nga temuliimu nsonga za kwegatta. Yes, gusobola okusavaivinga nga teguliimu nsonga za kwegatta. Ndowooza mba nkuzeemu. Wabula waliwo ebyo by'otafuna. Osobola okuyitako ku channel yange kuno n'onyonya video. Ninako video nga nnyonnyola emigaso egiri mu kwezina oba mu kwegatta. Naye leero basically nina kye njagala okudiscussingako. Abantu abasinga mulowooza nti abantu abeegatta oba ababeera mu bintu by'okwezina simanya nga tebannafumbirigana nga they are just boyfriend. Abamu mulowooza ekyo kive biki whatever kyonna kye mulowooza, buli muntu ali entitled okulowooza nga bw'aba ayagadde. Wabula waliwo ebintu ebimu by'ofuna oba by'ogaininga gwe nga ggwe omuntu eyegasse n'omuntu munno. Ekisookera ddala, bw'oba oli muntu atawaanyizibwa stress, okwezina oba okwegattako kuyambako okukkakkanya stress oyo. Omubiri ne gutandika okubeera nga gukkakkana, obeera nga physical exercise oba therapy nga bw'olaba nti ogenda n'odduka n'otuuyana n'ofulumya ekibadde kikulu ku mutima, ekibadde kikusumbuwa bwongo ne bukkakkana n'onaabako n'otereera. N'ebintu by'okwezina bwe biri. Ekirala kikuyambako okubondinga n'omuntu. Era wano wensimba essira ne mbagamba mmwe abantu abeegattagatta na buli omu. Ne weegatta n'ono ne weegatta n'oli. Tekyandibadde kirungi era si kirungi n'omulundi n'ogumu. Buli we weegatta n'omuntu oyina bondi gy'ocreatinga wakati wammwe. Ekyo njagala nkibabuulire. Waliwo ekintu kye tuyita soul ties mu Luzungu. Mu Luganda niyinza okiyita oba omukago. Buli we weegatta n'omuntu oyina omukago gw'otta. Waliwo like endagaano gy'oyingiramu n'omuntu oyo nga tomanyi. Entuuyo ezo ze mulaba abantu ze batuuyaniramu, entuuyo zammwe ne zeegatta. Abamu waba bamanyi ebintu by'amalogo, alina ne byasobola okulamirizawo obulamirizi n'abeera ng'akumaze nti gwe gundi nti gwe gundi. N'ayogera amannya g'entuuyo zino no bla bla bla. N'abeera ng'akumaze ng'akwesibiddeko ng'akukwatidde awo. So si kirungi genda nga weegattagatta n'omuntu. Badde Justin mbadde nkayisa obuyisi. Wabula mbadde mbagamba nti kikuyambako okubeera ng'obondinga n'omuntu ono n'okwongera ku bwagazi bwammwe oba ku mukwano gwammwe. Teri kintu kikuuma mukwano, teri kintu kikuuma bufumbo, teri kintu kinyweza baagalana nga kwegatta. Olaba Abaganda bagambanga nti ensonga z'abafumbo ziggweera mu kisenge. Ekisenge ekyo kirina amakulu mangi mangi ng'ovudde ku by'okwezina, okuteeseganya by'otasobola kwogerera mu lujjudde, kisenge gye biggweera. Wabula nti era omuntu bw'aba akusobezza n'akwetondera mu ngeri eri proper, munkwate bulungi. Waliwo abasajja abakikozesa obubi, n'omuntu n'omusobya, n'omala omusobya nga munyiivu. N'omugamba nti mpaako. N'otandika omumweweeta toweetonze na kwetonda, mukazi wattu n'akuwaako olw'okuba nga talina kyakkola nti gwe mwami yaakole ki? Alina obugaaniro. Kati gwe n'ogamba mbu kiwedde. No. Omuntu bwe wamusobya, oba mu Buganda obutuufu katugambe n'okyankalanya mukyalawo, mulina procedure ze muyitamu, n'omwetondera, n'omugatta. Okuggyawo kiri kyonna muba mulina okwegatta. Awo n'akakasa nti tuli kwalaali oba kati tutambulira mu ki? Tutambulira mu layini y'emu. Nga biri byonna bimaze okuggwawo, okwetonda okuli proper, si kuno okwetonda okwansonyiwa oluvawo nga otandika kuyisa mukono, oluva kuyisa omukono, oyagala bisobooza. Byampaka omuntu ajja kuwa naye aba takusonyiye ku mutima gwe. Ku mutima gwe. So kibayambako okuba nga kikuuma omukwano gwammwe, kibayambako okubeera nga mwegatta, kibayambako okubeera nga mweroboozaako. Omuntu buli weegatta naye akusigala mu birowoozo. Ekyo njagala nkikubuulire. Buli bw'obeerawo n'oyima ogenda kulowooza ku muntu oyo. Naye waliwo abantu abamu nga muli mu relationships nga naye bw'oyima amazima nga tolowooza ku girlfriend oba tolowooza ku boyfriend wo. Ebirowoozo biddukira ku muntu mulala. Oyo gwe weegatta naye oba ex wo oba mukwano gwo oba nkiyite ntya. Bano abantu b'okwegatta nabo obwegazi temulina kibagatta, just kwegatta kwe kubagatta nga gw'oloboozaako. Naye omuntu bw'oba nga weegatta n'omuntu gw'oyagala, buli bw'oyima oba buli bw'olobooza ku nsonga z'okwegatta, obwongo bwo n'ebirowoozo biddukira eri omuntu oyo. Kitegeeza kigenda bayambako okugumya omukwano gwammwe, okwongerera mukwano gwammwe amaanyi, n'okubeera nga omukwano gwammwe gubeera gukola ki? Guwangaala. Ekirala,
okwegattako ngakko okwegattangako it's not only about kwepimpina kwepicha kukwata mukira guyingiza mu kituli oba guyingiza mu mana. No, it comes with a lot emotions ezibeerawo zibayambako okubeera nga omuntu omutegeera at another deeper level. Okitegeera kubanga omuntu bw'akweyambulira n'ajjako engoye ze ne mwegatta naye n'alaba obwereere bwo naawe n'olaba obwereere bwo ajja kubeerera mwangu okutegeera at a deeper level if you pay attention to this person. Okitegeera kubanga agenda kwesiga. Bwe mba sikwesiga of course sijja kwegatta naawe. Bwe mba sikwesiga sisobola kweyambulira nkulaga ejjuta erindi mu kabina. Naye nkwesigisiza omubiri gwange kati ki ekirala kye sigenda kwesigisa? That is number one step. Omuntu kasita akwesigisa omubiri gwe kitegeeza ki? Omuntu oyo aba akola ki? Akwagala. And n'ekirala okwegatta waliwo era eyakimbuuza ngenda kyogerako bati njala nsooke inclarifying ensonga eno. Waliwo yambuuza nti senga okwegatta kabonero akalaga nti omuntu akwagala. Eyo bwe ngendayo niza okuwanvuya video wabula ngenda kukola bwenti. Iye ate nedda. Tujja kola video nga twogera ku nsonga eyo like to understand it at a deeper level naye just kankiite kungulu. Kisobola okuba ye oba nedda. Wabula singa obeera n'omuntu mukwano n'agamba nti kaŋŋambe n'agamba nti bw'oba tompaako kati oba tonjagala kati oŋŋamba otya nti onjagala nga tompaako? Nedda. Naye ate okwegatta n'omuntu gw'oyagala kye kimu ku biraga nti omuntu ono omwagala, omuntu ono omwesiga, omuntu ono omukkiririzaamu. Ge mazima kye kimu ku biraga nti omuntu omwagala. Naye ate bw'ondinaayinga ekyo kitegeeza tonjagala. Wabula munkwate bulungi. Wabula bw'oba ng'ekikolwa kino okigendamu ng'omuntu akikukakka bukasi ng'ataddeko bw'oba tokinkoledde kitegeeza bwe kiti. Kiringa omuntu akugamba nti bw'oba tonkoledde kino tonjagala, bw'oba tonkoledde kino tonfaako, oba kiringa ng'omuntu okukublackmailinga. Ekyo tekiba kituufu, kiba kikyamu. Bw'oba okigendamu ng'okikkiriziganyizaako kiri very okay and understandable. Wabula oba tokikkiriziganyizaako nedda. Wabula ate buli bw'ogenda mu kikolwa ky'okwegatta nga mukkiriziganyiza era ng'omuntu oyo omwagala kiba kigenda kwanguyira era kiba kikuza omukwano gwammwe. Kibongera okubeera nga mweyagala, mwetegeera, simanyi oba otegeera kyengezaako okuggyayo mu nsonga eno. So omuntu okubeera ng'omwagala of course banaye mwepimpine. Bannange tugenda kufa abantu mubaweeko naye muweeko be mwagala. Be mutaagala temubawa. Kale Omukama bankuumira ate era banjagalire. Mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.